Marvin n'omudyakoni ate n'ennyaniriza aba animators baffe mu kitongole kino era nja kubaagaliza emikolo emirungi ne twebaza bonna abakwatiddeko okulaba nti tuteekateeka bulungi olunaku luno nga bwe banaatubuulira. Mu kitambiro kya mmisa kino bano beesabidde mu ngeri enjawulo. Christine Werubaga yeesabidde mu ngeri enjawulo. Mr. and Mrs. Kasoze Kabojja beesabidde mu ngeri enjawulo. Abenji y'omugenzi Bampadde Joseph beesabidde mu ngeri enjawulo. Amaka g'omwami n'omukyala Igapoli nabo beesabidde mu ngeri enjawulo. Sekatawa Henry naye yeesabidde mu ngeri enjawulo. Mama Margaret Kabojja naye yeesabidde mu ngeri enjawulo. Alinetwe Silver yeesabidde mu ngeri enjawulo. Bukenya Robert naye yeesabidde mu ngeri ey'enjawulo. Kaakati katusabe Father Marvin atukulembere mu kitambiro kya mmisa. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama abeere nammwe. Today, we gather joyfully to celebrate and reflect on the theme. As a child of missionary childhood, I can evangelize. Taken from Mark chapter 16, verse 12 to 16. In this gospel passage, Jesus commands his disciples to go into the whole world and proclaim the good news to everyone. As children, we may think that evangelization is all for priests, religious, catechists, or elders. However, Jesus calls each one of us to be his missionary. We can evangelize by praying, sharing God's love, speaking kind words, helping others, inviting our friends to church, and living as good Christian examples at home, at school, and in our communities. Today, let us thank God for the gift of faith and ask him to help us become courageous young missionaries who joyfully share the message of Jesus wherever we go. May this celebration inspire us to answer Christ's call and proclaim his good news through our words and actions. With hearts full of joy and gratitude, let us begin this holy celebration. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, nammwe baganda bange nti nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. Kyenva neegayira Maria omutuukirivu embeera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda affe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatula ekisa, atusonyiwa ensobi zaffe, atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gw'omusaasizi, ayi Kristu gw'omusaasizi, ayi Mukama omusaasizi. Tuyimbe ekitiibwa.
Twegayirire. Ai Katonda, gwamulisa n'ekitangala ky'amazima go abawabye, balyoke basobola okudda mu kkubo ery'obutuukirivu. Bonna bali bwamu ba Kristu bawe okwesamula ebyo ebitagwanira linnya lyo, ate ebyo ebirisaanidde bawe okubigoberera. Tukikusaba nga tutamu Yesu Kristu Mukama waffe omwana wo, awangala nalamulanga buli kimu ne Patri ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe. The responsorial psalm. Yes. First reading. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, as the rain and the snow come down from heaven and do not return there but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I intend, and prosper in the thing for which I sent it. The word of the Lord. The responsorial psalm. Response. The seed that fell into good soil yielded 100-fold. The seed that fell into good soil yielded 100-fold. The seed that fell into good soil yielded 100-fold. The seed that fell into the soil yielded 100-fold. You visit the earth, give it water, you fill it with riches. God's ever-flowing river brims over to prepare the grain. The seed into good soil. And thus you provide for the earth. You drench its furrows. You level it, soften it with showers. You bless its growth. The seed that fell into the soil yielded 100-fold. You crown the year with your bounty. Abundance flows in your pathways. In pastures of the desert, it flows. Yielded 100-fold. The hills are girded with joy, the meadows clothed with flocks. The valleys are decked with wheat. They shout for joy. Yes, they sing. The second reading. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brethren, I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not of its own will, but by the will of him who subjected it in hope. Because the creation itself will be set free from its bondage to decay and obtain the glorious liberty of the children of God.
We know that the creation has been groaning with labor pains together until now. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait for the adoption of as sons, the redemption of our bodies. The word of the Lord. Mukama bere namwe. Ebigambo by'Evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nju n'agenda ku lubalama lw'ennyanja n'atuula. Abantu nkumu nnyo ne beekuumira waali, ye n'asaabala eryato n'atuula omwo. Ekibiina kyonna ne kimiira ku lubalama n'ababuulira bingi mu ngero. Yabagamba nti, omusizi n'afuluma okusiga ensigo ze. Yali asiga, ezimu ne zigwa mu kkubo, ebinyonyi ebya waggulu ne bijja ne bizirya. Endala ne zigwa ku luyinjalinja awataali ttaka lingi. Amangu ago ne zimera, kubanga tezirina ttaka ggwanvu, naye enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera, olw'obutaba na mirandira ne zikala. Endala ne zigwa mu maggwa, amaggwa ne gaduma ne zigatta. Endala ne zigwa mu ttaka eddungi ne ziccaako ebiremba. Ekimu ne kibalamu 100, ekirala 60 n'ekirala 3. Alina amatu awulire.
Awo abayigizwa ne basembeera waali ne bamubuuza nti, ekikoogeza nabo mu ngero kiki? Ye n'ayanukula n'agamba nti, mwe mwaweebwa okumanya ebikolebwa ebitukuvu obw'obwakabaka bw'omu ggulu, naye bali tebaabiweebwa. Kubanga buli alina aliyongerwako n'agaggawala, naye atalina ne kaalina kalimuggyibwako. Kyenva njogera nabo mu ngero, kubanga balaba babanga abatalaba, bawulira babanga abatawulira, ng'abatategeera. Isaya kye yalanga ne kituuka bulungi ku bo nti, okuwulira muliwulira naye semulitegeera, okutunula mulitunula naye temuliraba. Kubanga omutima gw'abantu bano gugubye, n'amatu gazibye, n'amaaso bagazibirizza, tebaagala kulaba n'amaaso gaabwe, kuwuliza matu n'okutegeera n'omutima n'okwekkaanya, ndyoke mbawonye. Naye amaaso agammwe geesiimye agalaba, amatu agawulira. Kambabuulire, abalanzi bangi n'abantu abalungi beegomba okulaba bye mulaba ne batabiraba, okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Kale nno mmwe muwulire olugero luno olw'omusizi. Buli yenna awulira ekigambo ky'obwakabaka n'atakitegeera, omubbi n'ajja n'akikwakulako ekisigiddwa mu mwoyo gwe, yeeyo ensigo egwa mu kkubo, naye esigibwa mu luyinjayinja. Oyo awulira ekigambo n'akikkiriza mangu n'essanyu, kyokka talina mirandira, amalawo akabanga katono. Oluvannyuma bwe wabaawo ennaku n'okunyigizibwa lw'ekigambo, yeesittala mangu. Ate yasigibwa mu maggwa, ye awulira ekigambo, naye n'okwerayikira kw'ensi n'okuyiganyizibwa obw'obugagga bitta ekigambo ne kitabala. Oli eyasigibwa ku ttaka eddungi, ye awulira ekigambo n'akitegeera, n'abala ebibala. Ekimu ne kibalamu 100, ekirala 60, n'ekirala 30. Kino kye kigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama kituzibula amaaso, webula kafuba webulamu. Beesiimye nnyo abawuliriza by'oyogera ne babituusa nga bw'oyagala. Let us be kindly seated. Abana, good morning to you. Good morning, Father. I have not heard anyone respond. Abana, good morning to you. Good morning, Father. Are you happy to be here? Yes, Father. Ciao, ciao. Kale Faza wagamba ciao ciao, abana nga muddamu nti ciao. Okay? Ciao ciao. Ciao means hello in Italian. Tusanyusa nnyo mwenna okubalaba, abaana abazze nammwe mwenna bakristu baganda bange. Olwaleero mu ngeri ey'enjawulo tujaguza abaana bano ayina okutukiza obutume bwabwe, bongere okubumanya n'obutegeera. Kale bannange mwenna amasomero agaleese abaana, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubakwireko mu ngalo ez'amaanyi. Nammwe abazadde abazze n'abaana bammwe okwetaba mu mukolo guno ogw'abaana mu ngeri y'enjawulo, nammwe abazadde mwebale nnyo okuleeta abaana bammwe, nammwe mwekwireko mu ngalo.
You are all very warmly welcome to Lubaga Cathedral, and we are very happy to see you. Sookera ddala okubebaza bonna abateeseteese olunaku luno wano ku Cathedral Parish, ekitongole ekya Pontifical Mission Societies, mwenna abakwatidde awamu okulaba nti olunaku luno lutambula bulungi. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne basponsors baffe abattaddemu akasente okulaba nti olunaku luno luteekateekebwa bulungi. Bassebo ne bannyabo mwenna nga bwe tunaabawulira mu maaso keeyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Children, can we clap for our sponsors? Olwaleero mu nsi yaffe, in today's world, we have a big problem of child abuse. Abantu ennaku zino abaana batandise okuvvoola ekitiibwa kyabwe, ate nga abantu abakulu be bavvoola ekitiibwa ky'abaana abato. Olunaku olwaleero mutukkirize nammwe tubagambeko bulungi, musobole okusimuka mu tulo twammwe okumanya nti bano abaana ba muwendo nnyo era zawabu ow'ekitiibwa mu maaso ga Katonda. Kale nno abaana, ebizibu byammwe bye muyitamu ebitali bimu byonna tubimanyi era tubitegeera. Abaana baffe abamu wano bali mu maka agamenyeddwamu, broken families. Taata yaleka maama yalabirira abaana yekka. Mukazi wattu n'abonaabona okulaba nti abaana babeerawo. Nebambi nga w'omanyi ebintu ne biba bizibu, nga waliwo a missing figure, a father figure. Kale bannaye bataata mwenna abaava ku bamaama muddeeyo muyambe okukuza abaana bammwe. Abazadde abamu muzadde abaana ne mubasuulira bajjajja b'abaana babalabirire. Ffe tulina nnyo budde, naye jjajja gwe wooli munnanga abaana baabano labirira. Omwana n'akula nga tamanyi nnyina, nga tamanyi kitaawe. Nammwe mwenna abazadde abaasuula abaana ewa bajjajja baabwe, muddeeyo mangu mubafune, kubanga buvunaanyizibwa bw'omuzadde okugunjula n'okutereeza omwana we. Abaana abamu balekeddwa okuba nga bakuzibwa ba housemaids, ba anti ab'ewaka nga yebakuza abaana. Tetumanyi bantu bano bibakwatako nnyo, naye olw'okuba nti convenience, you leave the children at the grooming and the formation of the housemaids. You parents have to be very, very, very serious with the upbringing of your children. Kale abaana leero nzamwe tuboogereddeko, bazadde bammwe baliko okubalekiranga aba housemaids okubakuza. Abaana abamu bambi batuntuzibwa. Omwana n'atuntuzibwa, n'akubibwa, n'asibwako ejjoogo eriyitiridde olw'okuba bambi tasobola kwerwanako. Abaana bambi ne batuuka n'okwagala okudduka ewaka ng'ekiri ewaka lubabu. Abazadde bambi kirungi okukuza omwana, naye obukambwe obuyitiridde ate butta omutima gw'omwana. Omwana ekintu kyayitamu nga muto, ekirungi kimuyamba okukula obulungi. Kyokka mwattu ekibi kikosa okukula kw'obulungi, n'aba nga tali balanced. Be baana abakula nga muntu newomukwatako obukwasi, newomunyenyako obunyeenya, yenna nga mukambwe avaamu busungu na bukaali. Olw'okubanga bambi ebyamukolebwa mu buto kati bitandise okumukolako mu bukulu bwe. Abantu n'obasanga eyo naye nga ssebo tavaako kamwenyumwenyu ku matama. Tiyiye munnangi gw'onoosanyukako ddi, naye nga kiki ekyo kye yayitamu ze bayita early childhood traumas zitandise okukola effect mu baana bano ng'ate bakuze. Kale bambi abaana tubayambe okukula obulungi, naye si kubatuntuza n'okubakuba ekiyitiridde n'okubarangira. Era gwe kitaawo atulekera kiwano, kati omwana obimugamba akola ati? Omwana n'akula nga amanyi nti taata taleka kintu waka, naye n'akula nga akyaye taata. Kyokka ng'omwana alina okubeera nga ali balance mu mikono gy'abazadde bombi.
abaana bano abamu bambi bayita mu kye bayita bullying. Abaana bababulinga bamu ku masomero, ate nga olumu baana bannammwe, you children are the ones sometimes who bully your fellow children. Do you bully your fellow children? Tell your neighbor, never bully your fellow child. Omwana omu yatugambako nze banyimirizaako ku mmeeza, abaana banne nga bamuyimiriza ku mmeeza ne bagamba olw'okuba ozizza omusango mu kalaasi yaffe, kaakati tunuulire ettaala eryo olirabye nti ye ettaala ly'amasannyalaze. Abaana ne bamugamba kati lifuuwe lizikire. Omwana n'afuuwa ettaala ery'amasannyalaze naye ng'osobola okufuuwa ettaala ly'amasannyalaze ne lizikira. Child bullying. Kale nammwe baana bannammwe, abaana abatuusa obutali bwenkanya ku baana bannammwe, please stop. Abaana abamu balekeddwa bakadde baabwe, mu kubaleka abaana ne balyoka bayiga empisa embi. Abaana bano abato mubalaba, newankubadde nti bato naye abamu bali very exposed, baguddwa obwongo bwabwe mangu olwa circumstances z'enjawulo. N'osanga omwana omuto emyaka gy'abaana abatiini abali wano naye ng'akozesa ebiragalalagala. Abaana bakozesa ebiragalalagala. Ate kati ennaku zino bannanga abazadde mubeere ku gundi, mubeere cautious. Ate munnanga olowooza ebiragalalagala bakyabiteeka mu bunankani buno enanga gundi za segereeti. Bangambako nti kati bakozesa ne bupeeni. Omwana alitaka peeni kusoma naye kalaga kawandiika mu kitabo naye ng'agyerako eno wansi n'abaako ne kanyiga n'alyoka asika ekkoomi ly'omukka. Kale abaana bano bamanyi nnyo ebintu bingi, abamu bagguddwa nnyo mangu obwongo. Abaana abamu tebalya bulungi, tebaliisibwa bulungi. Abazadde mulimba nnyo, mwe ne mwekkusa mwekka na mwekka, ne mubeereyo gye muyitidde ne mulyoka mupakira embuto zammwe nankani emicupa n'emicupa. Ne mugamba kasa abaana bakyakula, bakyalina amaanyi mu mibiri gyabwe. Ne mudda ewaka nga teri yadde ak'omuntamu. Omwana abeera ku ssomero ng'anyirira nnyo okusinga lw'abeera ewaka. Kale no munnanga abazadde muyige okuliisa abaana obulungi. Omwana ali ekyenkya breakfast, omwana n'alyako lunch, omwana nno abamu bagiramu ne bu snacks abo, omwana n'alyamu n'eky'emisa n'ekijjudde obulungi ekiri well balanced with the proteins and carbs and chi. Omwana n'alyako ne ka evening tea akalungi. Temukaagala abaana? Mbogeredde. Ne bala n'ekyeggula ekijjudde obulungi kuba bakyali bato, beetaaga okukula nga bamaanyi. Kale bannanga abazadde tuliise bulungi abaana, naye mu kubaliisa ate tuleme, let us not overfeed them. Lwotwo osange mwana nga tasobola na kussa olw'okuba essavu limuyitiridde mu mubiri. Atambulako okuva wano nawali n'alyoka aweekeera okwagala okufa obufi. Kale okubaliisa saate kuba overfeeding, naye tubaliise mu ngeri esaanidde. Abaana abamu sibanyikiddwa, tebanyikidde eddiini kuva mu maka gaabwe gye basibuka. Children, do you know how to say the sign of the cross? Can you make the sign of the cross, Ndabe? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Abamu bakamanyi, abalala bakasoosa eno, abalala bakagala kasoosa wano, oba abalala bakakozesa mukono gwa kkono. Kale abazadde mubirabye bannange, eddiini esookera waka, kereziya asookera waka. Tusige mu abaana baffe empisa ey'eddiini. Nammwe abaana katwongere okubabangula n'okubagambako. Abaana abamu mulina nnyo ekyejo kingi. Owange omwana, kwatako olweyo oyereko wano.
amaziga ng'atandika. Omwana ye munnange w'omala okulya mu sowaani oba mu kikopo ng'onyweddemu akacaayi, genda mu sinki okooze, aleka bulesi awo, mugende mwoze ebintu ng'olwo omumwa agufundikira mu nnyindo. Tebaagala abamukukola mirimu. Olwo nno ate mwatu n'abazadde mubaleka abaana bambi bakyali bato. Omuzadde sigamu omwana obuntu bulamu n'okwagala okukola emirimu. Kale ebyo byonna byonna nga byogeddwa, abaana Kereziya olwaliro mwe neebasitula mu bbanga neebagamba, you are valued. Children, tell this one sitting next to you, you are valued. You are important. You matter. And the church is celebrating you. You can evangelize. Abaana newankubadde tuli baana bato, naye musobola nammwe okubunyisa ekigambo kya Katonda eri baana bannammwe. Munaakibunyisa mutya? Omwana abeeranga wa mazima, kubanga Kristo Yesu yabeeranga wa mazima. Omwana gonderanga bakadde b'obawulire kye bakugamba okukola ky'okola. What your teachers tell you is what you should do. Obey both your parents and your teachers, because Jesus also obeyed his parents. In what way you are evangelizing? Abaana mu kifo ky'okunyumya firimu n'okunyumya bukatuni bwammwe bu Henry Danger, bu Benny Ten, bwani bukatuni kiwola bwemulaba, Siponji Bobu obona okubunyumya ku masomero. Tell Bible stories. Tell Bible stories. Do you know any Bible story? Yes. Do you know any Bible story? Can I get one student from Namagunga Primary School, Chitende? Come, please, quickly. Can I get a pupil from Namirembe Primary School? Come very quickly. And can I get one from Uganda Matters, Lubaga? Come very quickly. Do you know any Bible story? Yes, Father. You turn and look there. Tell me one Bible story you know. The story of Samson and David. Can you clap her once? Once. Thank you very much. You can go back. Now, Uganda Matters, Lubaga. Where is a representative from Namirembe Primary? Come, please. Can I get one from Cardinal Subuga? Come quickly. Tell me one Bible story that you know. The story of David and Goliath. The story of David and Goliath. Can you clap her twice? Twice. Thank you very much. Cardinal Subuga, quickly come. Can I get one from that school there, which is seated there behind Cardinal Subuga? I didn't get its name. Quickly come. Tell me one Bible story that you know. The story of the prodigal son. The story of the prodigal son. Clap her twice. Twice. One Bible story that you know. The story of Adam and Eve. The story of Adam and Eve. Clap him twice. Twice. What story do you know in the Bible? The story of Peter walking on water. Of Peter walking on water. Clap her twice. Twice. Come quickly and tell me one Bible story that you know. One Bible story. The story of Cain and Abel. Clap him twice. Twice. Now, for you who is coming, you're going to tell us the story that you have heard from the gospel. Quickly, come. One Bible story. The story of Noah. The story of Noah. Clap her twice. Twice. And quickly, can you please tell us what story have we heard from today's gospel? You said the parable of the sower. The parable of the sower. Clap her twice. Twice. So when you are at school, tell all those stories.
Those are the good stories. So abaana mubeere mwenna nga muli ttaka ddungi, namwe mwenna bazadde baffe, be with hearts of good soil. Nti ekigambo kya Katonda wekinaasigibwa mu mitima gyammwe kijja kubala ebibala ebirungi, ekibala ekyokwagala, ekibala ekyokukuza abaana obulungi, ekibala ekyobuwulize, ekibala eky'obujjumbize bw'eddiini, ekibala eky'ekisa, ekibala ekyokusabirangana, ekibala eky'okuyambagana n'ebifaananga ebyo. Children, do you have shoes that you are not putting on anymore? Some have. So you can donate that shoe to a fellow child who doesn't have. Or a piece of which is no longer fitting you, so that other children can also be happy. And as you are donating, you also say a prayer for all the children in the world, in all the continents as we have seen them, in Asia, in America, in Oceania, in Europe. We all pray for our fellow children, and God bless you. The Lord be with you. Okay, may we all stand. Tuddemu okwatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda omu, Patri omuyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo, omwana omwati owa Katonda, Patri gwazalanga n'emirembe gyonna teginnabaawo, Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa, mu bwa Katonda be bamu ddala, byonna mwe byakolebwa, oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri Mariya omubeererevu, ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'afuuka omuntu, era olw'okubeera ffe abantu, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Patri, alidde ogwokubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tibuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era awa obulamu, ava mu Patri ne Mwana, gwe tusinza awamu ne Patri ne Mwana, ne tumugulumiza kimu, eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'Ekereziya omu ntukuvu Katolika, eyava mu batume, njatula batisimu mwesonyiwa ebibi, era nindirira okuzuukira n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amiina. Dear brothers and sisters in Christ, as children, dear brothers and sisters in Christ, as children of missionary childhood, we are called to pray for the church and for all people throughout the world. Today, we remember the 5 continents represented by the colors of the mission rosary. Through these colors, we are united with children and families everywhere as we pray for the spread of the gospel. Africa. The green candle reminds us to pray for Africa, which represents for the continent of Africa. It was chosen to show the forests and grasslands in Africa. A prayer for our continent, Africa. Lord, we pray for our continent, Africa. Deliver us from poverty, diseases, ignorance, wars. Remove everything that stops us from living in peace and dignity. Lord, hear us. Lord, graciously hear us.
Our second color is red, which represents the Let us pray for the Pope and church leaders. Let us pray for the Pope and church leaders. A prayer from Shan Standard Primary School. Father, on this missionary Holy Childhood Sunday, we pray for all the children in the world to be young messengers of Jesus. Bless all the church leaders who help us to know you and to be holy, especially our Holy Father, Pope Leo XIV. All the bishops, priests, religious, catechists, our parents and mentors. Give them good health and strength of commitment to continue the mission of Jesus on earth. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. The second color is red, which represents America. Our second color is red, which represents the Americans. Red was chosen to remember the fire of faith and that inspired missionaries to travel to America. A prayer for the continent of America. Let us pray for the people of America and all the missionaries working there. Let us pray for all teachers and school staff who bring education to the children of the America and around the world. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Our third candle is white, which represents Europe. White was chosen to remember the Pope, the shepherd of the world, and his name in Europe. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ebyo natubisabye nga tutya mu Kristu Mukama waffe. Amina. I
missionary childhood, we are called to care for one another and to help build a world filled with hope, peace, and love. Let us give cheerfully, knowing that even a small gift can make a big difference in the life of another child. With grateful hearts, let us now present our gifts to the Lord. baganda bange namwe banyinaze mwegayire Katonda paatu emuyinza wa buli kantu asimye ekitambiro nze nammwe kyetumuweereza Mukama ekitambiro ekyakisiime akijje mu mikono gyakyo ettwale ayi Mukama ssa amaaso ku birabo eklesiya byekuweereza
ng'akuwanjagira bisiime bano abakkiriza biryoke byongere okubatukuza. Tukikusaba ku lwa Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamatiza n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mwe mutufiira n'okulokoka. Gwe Omukama omuyinza buli kantu ssewadnaku. Ffe okwebaza bulijjo na buli wantu. Tujja obulamu mwe tutambulira era mwe tubeera. So nno newankubadde nga tukyali mubiri guno okuvunda, naye era buli lunaku tuba bulungi ebyokere bulijjo, ate ne tufunirwawo omusingo ogw'obulamu obutaggwaawo. Anti bwe tufuna ebibala ebisooka ebya Mwoyo Mutuukirivu eyazuukiza Yesu mu bafu, tulabira ddala ebyamagero bya Pasika yaffe kati nga kisembedde. Awo nno naffe kwe kwebaza ne tukutenda obuyinza bwo wamu ne bamalayika nga tugamba nti mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu. Hosanna waggulu eyo oyajja mu linnya lya Mukama atenderezebwe. Hosanna waggulu eyo. Can we all kneel down? Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo obufuuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro naddala ne kaliisa ne yeebaza, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna, anti ne kaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero ekyokukkiriza tulangirira ayi Mukama twatula okuzuukirako. Kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa y'okuloka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama Kereziya wa Bunyenkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne Paapa waffe Leo n'Omwepiskopi waffe Pawulo na bonna abakwawulira mu busaaseredoti, mu budyakoni ne mu bunnaddiini. Jjukira ne baganda baffe ayi basse nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajjeyo gy'oyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bwe wagira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutera n'okukugulumiza, wamu ne Mariyo Mberevu omutuukirivu, nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, abatume abatuukirivu, abajulizi ba Uganda ab'ekitiibwa n'abatuukirivu bonna abali kusinidde obwedda bonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu, mu Kristo ono mwete okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mwofuna buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bibi bwonna, tuyambe tuve mu ddembe, tugiire ekisalo n'ekibi ennaku zonna, tutebenkera atali kutalakana kumu, nga tulinda okwesima kuba tusuubiza n'amatwa g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe obuyinza, gwe ekitiibwa
ayi mukama yesu kristo gwe yagamba batume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunula bibi byaffe naye amaaso go gasakkiriza ku ekleziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusekimu nga bw'oyagala gwa wangala n'olamula emirembe n'emirembe eddembe ly'omukama libe nammwe ennaku zonna buli omu ayagalize munne emirembe. Una akaliga ka Katonda una ajjawo ebibi by'ensi beesibe abayitiddwa ku mbaga y'akaliga. Ayi Mukama, sigwanidde oyingire mwange, wabula yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawona.
twebaze omukama. Ayi mukama nga bwe tufunye ebirabo ebitukuvu tukwegayiridde tuwe gye tukomye okuddiŋŋana ekyamagero kino n'okulokoka kwaffe gye kuba kukoma. Tukikusaba ku lwa Kristo mukama waffe. Amen. Let us be seated for a short while. Good morning, children. Good morning, Father. How are you today? We are fine, thank you, Father. Thank you for coming. You are welcome, Father. So let us give a big clap to Father Marvin, who has led us in this Mass. And also our deacon. A big clap to our deacon. And a very big clap to our choir that has come from Uganda Matters Primary School, Lubaga. Thank you so much. And we give a big clap to BBS and Sanyu TV that have broadcasted this Mass live. Mbalabye mulabise bulungi nange mbadde wali ng'ambalengera bannaffe mutukoze bulungi aba BBC ne Sanyuka TV sanyuka byombi ndowooza ne mutukoze bulungi. Njagala kwebaza nnyo ba animators ab'omukolo guno bensaba bayimirireko. Mr. Kalanzi, Juliet, Teacher Rin, abalala baluwa. Come here for recognition because you have done a wonderful job. Thank you very much. Bonna babadde mu kintu kino muyimirireko wano babalabe omukolo mugukoze bulungi. Abaana bakoze bulungi nnyo olw'okubanga abakulu bano bateeseteese bulungi nnyo. Tweyanzege tubakubireko mu ngalo bannange. Thank you very much. Teacher Rin, Miss Juliet, Mr. Ivan Kalanzi, Nalongo, Tekera. Tuyanza. You can take your seats. Kati uno obulango obutonotono twagala kwanguya kubanga njagala tuwulire speech y'omwana ono ku lunaku lwa butume bw'abaana. Akalanga akasooka nina amawulire amalungi ennyo agavudde mu ofisi ya Ssaabasumba. Ebiranga ebibadde birangibwa ebyavuddemu byafulumye. Byageze okufuluma nga omudyankoni waffe Edwin Kangave Ssaabasumba amukkiriza okufuna obusaaseredooti. Ate omuseminale waffe Joseph Senyungule naye Ssaabasumba amukkiriza okufuna obudyankoni. Tubasabire olunaku olutuuke. Ekyokubiri olwaliro olunaku lw'abaana mubalabye nga beenyigiddemu byonna basobola okukola emirimu mingi emirungi. Olwaleero era ekereziya mu nsi yonna esondayo ku ssente. Awo nno mbasaba abantu abakulu abali wano bano abaana balabika baleesedde ebyabwe sikyo. Kati nga nsoma wano ebirango bino nsaba abantu abakulu musituke. Ssente zino ziweerezebwa wa paapa zisoloozebwa mu nsi yonna ku lunaku luno. Kakati musituke nga nsoma ebirango bino. Father nja kusaba ejjobawo omukisa. Father Marvin ono yabadde ku ntiko y'okuteekateeka olunaku luno. Mudyakoni gyali akola emirimu gye. Jangu obawo omukisa. Ate nga tugatte ne bannaffe ab'Emmisa ezasoose. Anti wano bwe tulabira ekigambo kya Katonda kyagudde ku mitima ettaka eggimu. Ebibala byeyolekera laba nga bwe mutoola. Nga mudduukirira ebiba bibasabiddwa. Olutumanya nti ekigambo kya Katonda kigudde ku ttaka eggimu tekigudde ku kkubo oba ku lwazi. Neebaza abawa kimu kya 10 Sunday yaggwa. Abo batasobodde kuba kimu kya 10 ku Sunday eyo nsaba mwekkaanye kino. Ebbaasa yo bw'oba ogireese luvannyuma ogisuula mu bokisi eno oba mu bokisi ku mulyango. Tewali gwe nakkiriza kukuŋŋaanya bbaasa ezo kubanga ezimu zibulirayo.
awo nno mbasaba timuziba wanga oba ogitwala mu office ne bakuwa receipt. Tulina essanyu tujjukiza kwaya ya St. Genesius timwe mugenda okutukulemberamu kusinza esaakalamentu olw'okulala wiiki eno, so nga abakulembeze b'abavubuka mwenna n'abavubuka mwenna muyitibwa wano ku parish ku Sunday ejja ku ssaawa 5:30 mujja kuba n'omusomo mu parish hall. Abazadde abavubuka mu baweerezi tubayigize ebintu eby'amagezi. Ekisembayo twebaza nnyo abo abaafuna ebbaasa za ssaafu ne bazissa mu basa ba Kristu. Ninagenza okutunulira mu records ng'abasinga mu mmwe temunnabakuwa, ate nga omulanga guno Ssaabasumba agutukubira nga agenda okuzimba ennyumba y'abasosoloti abakadde, ate n'abantu abaabulijjo abanaabanga bagadde okukozesa ennyumba ey'ebweya. Awo nno abatannafuna bbaasa nsaba bbaasa ezo muzitwale. Ebbaasa eyo ya famire, mwekubeekubeemu nga famire ate muteekemu akawera. Ebbaasa ezo muzifuna okuva ku volunteers, ate ku Sunday ejja muzikomyewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes. Akasembayo tujja kuza olunaku lw'abajjajja n'abakadde ng'ennaku z'omwezi 26. Abavubuka be bategeka abaduumirwa Father Walugembe, bano ab'abaana babadde baduumirwa Father Marvin, kati bali baduumirwa Father Walugembe. Bagambye nti buli alina omukadde yenna ku Sunday nga 26 muleete wano ku ssaawa 4. Tugenda kubasobera emmisa bulungi, tudde wali tubagabule, tubayimbiremu ennyimba zaabwe ezedde ezo twalyako bitwalya n'ebirala ebizinaabasanyusa bajjajja. Ate abavubuka bagenda kugabula bajjajja babawe ne package gye banaagenda nayo eka. Awo nno naye nga abavubuka okugabula beetaaga bye banaakozesa. Bataddewo tenti wali wabweru, alinayo oba kasukaali oba kasabbuuni oba ssente enkalu, genda ku tenti awo. Oba olina kyobasuubiza oweeyo essimu yo, bajja kubanga bakutuukirira. Mbebale nnyo okumpuliriza. Omukolo guno gwabadde gw'abaana era sijja kubalyaza amaanya. Let me invite the one who was prepared to make a speech to come and deliver your message to the congregation here. Omwana mumukubireko mu ngalo ng'ajja. Allow me to invite Mary Immaculate from Queen of Peace Primary School to give a speech on behalf of other children. Our main celebrant, Reverend Father Marvin Luchamzi, Reverend Fathers, Reverend Sisters, our chief guests, head teachers, teachers and fellow learners. Good morning to you all. God is good and all the time. I feel honored to stand before you today on behalf of all learners present here. As we celebrate Missionary Childhood Sunday 2026, we thank God for the gift of life and for bringing us together to celebrate this special day for all missionary children throughout the world. This year's theme is, as a child of missionary childhood, I can evangelize. This theme teaches us that every child has a mission to spread the good news of Jesus. We can evangelize by praying every day, speaking the truth, respecting our parents and teachers, welcoming new pupils, comforting a friend who is sad, helping special needs children,
sharing what we have with those in need, and encouraging our friends to love God and attend church. In this way, we become little missionaries wherever we are. Our motto is children helping children. This motto reminds us that every child has a mission. We do not have to wait until we become adults. We evangelize by praying faithfully, obeying our parents and elders, loving one another, speaking the truth, playing together peacefully, protecting younger children, and showing love without discrimination. Helping those in need through sharing the little we have, like soap, books, pencils, pens. Forgiving others and living good example wherever we are. This motto teaches us that we are brothers and sisters in Christ. When children help children, they bring the love of Jesus into the world. Our slogan is, Jesus is our friend, let us love one another. If Jesus is truly our friend, then we should follow his example. We should forgive those who hurt us, avoid fighting and bullying, respect everyone, use kind words, care for God's creation, and live together in peace. By loving one another, people will know that we are true friends and followers of Jesus. Dear friends, the Holy Father, Pope Leo XIV, is a supreme patron of the Pontifical Mission Societies. As missionary children, we promise to pray for him every day and ask God to bless him with wisdom, courage, and good health as he leads the Universal Church and encourages missionary work throughout the world. As Catholics, we treasure the 7 sacraments of the Church: baptism, reconciliation, Holy Eucharist, and confirmation. Many of us have already begun to receive God's grace. We also respect the other sacraments, which strengthens Christians in their different vocations and stages of life. Prayer is our greatest strength. That is why we joyfully pray the Missionary Holy Childhood Rosary, reflecting on the joyful, luminous, sorrowful, and glorious mysteries. Through the Rosary, we walk with Jesus and Blessed Mother Mary, asking them to bless all children, missionaries, and families throughout the world. We also proudly sing the Missionary Childhood Anthem, which reminds us that we belong to Christ and that we are sent to share his love with everyone. Today's readings reminds us that God calls us by name and sends us to proclaim his love. They encourage us not to be afraid, but to trust in him
and become witnesses of the gospel through our words and actions. My fellow children, let us always remember that missionary work begins with simple acts of love. When we pray, forgive, share, comfort others, study hard, respect our elders, and live holy lives, we become true missionaries of Jesus. As I conclude, I encourage all my fellow learners to remain faithful members of the Missionary Childhood Association. Let us continue praying for the Holy Father, missionaries, priests, religious, and all children throughout the world. Let us answer Jesus' call with generous hearts and become young missionaries who bring his light wherever we go. Together, let us proudly proclaim, children helping children. Jesus is our friend. Let us love one another. May God bless the Pontifical Mission Societies. May God bless all missionary children in the world. May God bless Uganda. Thank you, and may God bless you all. For God and my country, I remain Nyomera Immaculate, Primary 5, from Queen of Peace Primary School, Lubaga. With pleasure, allow me to invite Mr. Kalanzi, the head of PMC Missionary Society, to give a speech. Thank you very much, our commentator. We have no time. Time is not on my side. So I'll just say thank you. First of all, allow me to thank our chaplain for the Pontifical Missionary Societies, Reverend Father Marvin Richams, who has very well led us through this Eucharistic celebration when we are celebrating our missionary Holy Childhood Sunday. A loud crowd. Allow me also to thank our commentator during this liturgy. She has done a wonderful job. Thank you very much. Let me also thank Immaculate from Queen of Peace, the children's representative, who has given us a marvelous speech. Thank you very much. I also want to recognize Ekitambiro ky'Emmisa kikutuusibwako Centenary Bank.